tukwisayo mu break gamba bugambi tino yakatwegatako programu netandika buli saa mukaaga olw'Essande tubera tugiraga negamba ntino programu eno sokubeera ng'ogifunira ku simu yo Facebook streaming live ate negamba tino Chef Michael ndi mufumbi mukugu ate nsomesa okufumba gwe nayagala services zange agala okuyiga okufumba agala okufumbira ku mukologo agala okufumbira Christmas meals of course ita ku namba ya WhatsApp oberenga onfuna mu kitundu kino enva zaffe ze tufumba zikyatokota mpola era ziboobera ekinyobwa kino kisaana okubeera nga kifaira ddala obudde buwanvu nnyo okubeera nga kijja negamba nti ekinyobwa kino kirimu munyogoka ate negamba tino gwagala okubeera ng'oteekamu kapepa kajja kukola test ennungi ennyo wabula kuteekamu binzaali toteekamu carrots toteekamu nnyaanya toteekamu green pepper byonna mbigobye mu kinyobwa kino ekigenda okubeera nga just kiri nakyo negamba nti nate mu kitundu kino waliwo muyizi wana negaseeko of course muyizi wange asoma kufumba kabeere nga ajja tunyemu kimu bibiri of course mu ffumbiro lino oba oli awo tubeere nga tusharingako naye asharingako naffe about cooking oba nsanisa okukola ku show ojja kwogerako nnyo Chef Michael akyaziza omuyizi we gwasomesa mu ffumbiro ajja kuwagala okumanya lwaki nkyaza muyizi gwensomesa ng'ate oba oli awo nankyaziza oli omuntu omulala njaga otubeere nga byonna ogenda bitunyonyola of course atebeere nga weeyanjula bulungi ogereko nnyo gwani ssebo amanya gange bamuta Kyambadde Vegan soma kuba Chef Michael chef wange somesa wange mwegomba yengo omuntu ebintu byakola okufumba kwe nembeera ze okay ligani well tubiwulidde ebyo wali oliddeko ku nvanga bazikoledde wemmere nga bagikoledde mu kino okusinziira ku mulembe guno tetufunye nnyo binyeebwa biva mu kino ebinyeebwa batutuma ku dduuka bazadde binyeebwa tusanze binyige so sifunye nnyo chance ejja ku kinyeebwa kya mu kino kubanga ebinyeebwa tusanga baabisekudde dda n'ebyuma bino ebizungu kansuka nkulaga ekinu kyenjogerako kino kyekinu ssebo ate tulina omusekuzo guno gwe musekuzo of course alaba Data TV programu eyo ntuyigiriza tusomesa tetujja buzi tufumba ne tulya ne twagala obbalaga ebintu bino abaana bagenda mu holiday ewaka wandibadde bwekino omwana n'ogulayo ku binyeebwa ebyempeke nabeera ng'akola ki kati guno gwe musekuzo era gwe tusekuza ekinu kino kiriko ebintu bingi ebiwanuuzibwa kiriko engero nnyingi soka ddala tebakukkiriza kutuula ku kinu fe twabeeranga bato bakusanga otudde ku kinu emboko zijja kukola ki ate ekinu tekituula mu ttaka bingi nnyo ebikwatagana n'ekinu kino of course naye kirungi kino okirabye wano era ogambye gwe tunafuna nnyo omukisa kulya nva ziva mu kinu naye njagala okubuuza ki kyakusikiriza okubeera nga oyagala okusoma ebyokufumba okufumba nagenda olaba okufumba kuno nga kuli nnyo loko ate nga tusobola okukyusa okufumba nekubeera mu nfumba eri modern bwogamba nti kulira okwotegeeza ki because okufumba kwentegeeza okuli loko nti edda bajjajjaffe bafumbiranga munku ku masiga bafumbira mu busaka basiba mu ndagala naye kati ffe tusobola okukikyusa ne tubeera nga tufumbira ku byoto ebizungu tukozesa amatamu amazungu tukozesa ku masannyalaze gaasi ebintu nga weebityo so gwolaba nti nno waliwo obwetaavu okukyusa enfumba eno esobole okugwa mu generation gye tulimu okay awo oli mutuufu of course oli mutuufu okuba nti nno gwolowooza nti nno twetaaga osikiriza buli muntu ayingira okufumba naye nga tukozesa ku mbeera eziri modern okay okufumba kiki oyagala okufuna mu kufumba of course okwagala naye kiki oyagala okufuna muweerabawa ng'omaze okuyiga okufumba yogerako nnyo okufumba njagala mbeere omuntu omumanyifu era omuntu chef gwe boogerako akyusizza okufumba okuva mu nfumba ey'edda n'agikyusa mu nfumba eriko okay ate nga buli omu temwesitaza nga buli omu ayagala ekintu ekivudde mu kufumba okwo okay tuyagala kufuna sente abantu abamu bagamba bano baagala kusoma kufumba bafune sente nti bachefu baba ne sente waliwo yangamba nti bachefu balya byabwereere ebyo nga gwekyo kyogerako tobyagala ebyo of course
sente zeetaagisa kuba tosobola kubanga tolina sente oba tojja kutuukiriza byetaago byo. So twetaaga sente. Twetaaga sente. Oli kyeyava ayimba nti by'osoma okufuna ate nze byendeese. Omumanyi oyo? Okay, kakati okufumba kuno ogambye nti nno like gweyagala kujja obeera omumanyifu mu kufumba n'ogamba ne sente ozeetaaga okuzifuna. Ekyo olowooza ogenda kituukako otya? Ekyo ngenda kukituukako nga neewaddeyo nenjagala okufumba naze omuntu n'oteekamu passion nekola ekintu ekiri neat ekisikiriza buli mulabe. So ekyo kijja kundeetera okumanyika, kijja kundeetera okufuna sente n'okunneegomba. Okay, kakati njagala obeere ng'ombulirako kusoomoozebwa ki kw'osanze ng'ozze okusoma ebyokufumba? Okusoomezebwa kw'ensanze ebiseera ebisinga abantu abatulaba batuyisaayisaamu amaaso. Tojja sobola emirimu gy'abataasoma. N'ekirala abantu betubeeramu akumalamu amaanyi n'agamba kati bakulaba batya ggwe omuvubuka ng'okutta omulawo oli muntamu okuwuta bakulaba batya oli awo. Kintu ekyo kusoomoozebwa okwo tukufunyemu kunze kubanga abantu abasinga tebanabategeera ki. Twanamanya nti eno profession yennyini esobola okubeera nga ayimirizaawo omuntu. Okay, ekyo mpozi kyenkyogerezaako nti nno abaana bangi yes abasoma okufumba ku institution zonna bakyasanze okusoomoozebwa okwo nti abantu tebannabakkiririzaamu, tebannaba kufumbanga omulimu gwennyini, tebannaba kufumbanga profession yennyini, tebannaba kufumbanga ekintu eky'abantu abagezi, balaba okufumbanga okw'abasi. Kigambo kijja kuba kinene okw'abantu abatalina busobozi kusoma bintu birala, obusobozi obw'omutwe. Naye ng'okufumba mulimu gwennyini, ate okufumba kwetaagisa muntu mugezi okusoma okufumba, because this is art and cooking is chemistry, because chemistry kwe kugenda mu laboratory n'ogatta chemicals ez'enjawulo n'ojjamu ekivuddemu. N'okufuma naye chemistry nti tujja ne tugattagatta kyo, n'ogatta obutunda n'ogattamu omuyembe n'ogattamu ennaanasi n'ojjamu juice omulungi. So cooking is chemistry, cooking is art, cooking is a profession. Abantu mwongere okubeera nga mugiwa ebitiibwa, muleme okubeera nga mutiisa abaana bano abajoyiniza okufumba. Oba kaki bw'oyagala okubanga owa abantu of course wano ku show nga bozeeko wano abantu abakulaba, abantu abanyooma okufumba, abantu abaagala okuyingira okufumba, bubaka ki bw'olina? Ekintu kyenjagala obubaka bwenjagala okuyisaawo nti okufumba kuno si kintu kiyisibwayisibwamu amaaso, ate okufumba kyekintu kiva ku mutima gw'omuntu. Si nti buli muntu asobola okufumba te, naye okufumba kuno obubaka bwepisawo nti abazadde abatwala nti abaana baabwe tasobola kukola kino, tasobola kukola kino, obubaka bwempisawo nti okufumba kuno si kwa abaana balemereddwa. Okay, nga sina kusiibula dish ki gy'owulira nga yo giyize kati ng'oli star? Togamba nti yo kati so far as a chef, upcoming cook, kintu bwe kiti byombi yeekakasa. Ekintu kyenneekakasa chef enkoko. Enkoko nsobola ogijjamu kyonna kyeweetaaga. Osobola ogijjamu dishes nga mmeka? Nsobola ogijjamu dish nga 4. Nsobola okukola eri pan fried, eya stew, ey'oluwombo, nsobola n'okukola eri deep fried. Okay, well Digan njagala kubeera nga ate nkusiibula, simanyi oba olina kyotugambayo. Simanyi oba olina kyotugambayo wano, naye nga webale kubeera nti nokyaddeko wano ku show. Of course jangu olayo ku bintu byetufumba wano, nsina kubeera nga nkusiibula. Kati olaba ekinyebwa kino akawo kawulira automatically kava mu luwombo oli waggulu, ne kabeera nga kava mu kyennyanja mwennyini. Olaba nti kitokota mpola. Kitandise okumyukirira ate nga kikwata mpola.
Well, nga sinakubeera nga nkutanga tonakubeera nga otestinga ne ku byenfumba well osoma kufumba kati eno ye moment ey'amazima, moment of truth. Otulagire ddala amazima mu kufumba wootuuse njagobere ng'onsalira capsicum eno ofune engeri gy'oginsaliramu yonna. Ngenda kutunira speed, ngenda kutunulira buli kimu, ngenda kutunira bingi of course. Kitusalire tulabe. Ten, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, omaliriza. Well, kikyosaze kino? Saze threads. Saze threads. Threads, eh? Yeah. Okay. Ng'omuntu yakatandika okusoma okufumba obanga osobola okukwata vegetable ng'eyo n'obeera nga ogijjamu shape, n'obeera nga ogiwa erinnya, toli bubi, entandikwa simbi, era nze ndaba nti nno ozzaamu amaanyi. Ffenna eyo gye tuvudde, abafumbi bangi gye batandikidde, ekisinga obukulu okuba nti nno oyize enkwata y'akambe ate n'oyiga enkozesa ya chopping board, naye n'obeera nga ofuna confidence okubeera nti osalaasala ate mu bwangu, naddala ng'oli ku kamera si kintu kyangu nnyo. Ngamba bugambye nti nno emmere gye tufumbye tugenda kuba nti tugitunulira tulabe bwefaanana, okusingira ddala enva zino ekijjulo kino kyotandise okubeera nga tutunulira episodes eza Christmas nga tugamba nti nno tuli mu nnaku nkulu ziyingiddewo, twaga okuba nga tulaga kimu ku kimu bwe tuyinza okubeera nga tweteekera ennaku enkulu nga tufumba enva ennungi. Well, katugende maaso awo tubeere nga tulaba enva bwe zinaafaanana. Naye before nga sinaakubeera nga tugendayo, njagobere nga abantu obatumirako ddala omulundi gumu abadde bakulaba, of course abalaba program eno, ate oba oli awo ebirala tujja kuba tubiraba. Okusookera ddala tumira mami wange, tumira all my family members, mikwano gyange gye nsoma nagyo, nsoma nabo okufumba, Asmani, Penina, Joshua, n'abasigadde abalala bonna. Chef nayo kutumidde baagala nnyo. Alright, tuyinza nnyo ligani webale kuba nti nno ozzeeko ne twayamuko katono, tujja kuzza lumu otwage skills mu kufumba z'onooba ofunye nga tuli main kitchen. Well, kangende maaso mbere nga ate maaso awo tukulaga enva zino bwe zigenda okufaanana, tovaawo. Mu kitundu kino ate laka tweyongere okubeera nga tutunuulira ku nva z'enkuteekedde olunaku olwaleero ez'ebinyeebwa, era nga kikkirizibwa era kigambibwa nti nno ebinyeebwa bino byasooka okujja mu nsi eno eya Uganda mu mwaka gwa 1862, era nga kigambibwa nti nno abatambuze ssaako n'abasuubuzi abaasooka abaaliwo mu biseera ebyo be baaleeta ekimera kino eky'ebinyeebwa mu Uganda mu mwaka gwa 1862. Wabula ng'ebitabo eby'okufumba biddamu ne byogera ku binyeebwa nti mu mwaka gwa 1930 mu kitundu ekya Serere era nga kiri mu nsi eno ya Uganda ebinyeebwa bino byatandika okubeera nga birimibwa. Bwe tuba tuteekateeka emikolo egy'embaga, egy'okwanjula, emikolo gyonna wano mu Uganda ffe ng'abafumbi kyangu nnyo okwerabira
oba n'obutateekako ebijanjaalo, enva ez'ebijanjaalo oba kawo ku mmere oba ku bufe. Naye kyekinyeebwa tosobola ddala kubeera ng'oteekateeka ekijjulo ekyekitiibwa n'otakiteekako. Eri bannaffe abafollowing okufumba ne bannaffe abakolera mu mawanga ag'ebweru n'ababeera mu mawanga ag'ebweru nga bannayuganda, enva ez'ebinyeebwa ze zimu ku nva zibatunuulira era ne zibeera nga zibajjukiza nti balina ewaka waabwe mu Africa oba mu Uganda. Kitegeeza nno nti nno enva zino ez'ebinyeebwa zirina amakulu ga njawulo nnyo okwawukana ku nva nga ez'enva ez'enkoko, enva z'ebyennyanja oba ennyama. Enva zirina amakulu mangi nnyo naddala bwe twogera ku nfumba ya culture, ku nfumba eri traditional. Naye nga ebinyeebwa bino birimibwa era nga zino legumes zennyini ezikula ne zibeera nga zissaako ezandibadde ng'emirandira ne ziba nga zissaako ebinyeebwa bino. Olwo ne bibeera nga bwe bikula babisimayo ne babeera nga ate babiggyako ettaka, olwo ne babeera nga babyanika. Era nga baanika ebinyeebwa bino bwe basusa ne babeera nga bafunyeemu empeke ezo omusoga zayita amayido. Ate olwo buno obuwunga oba n'enva zino zibafumbyemu ez'ebinyeebwa ebisekule ne babeera nga bagiyita envuruga mu lulimi olunabuddu gye tuyita oba bye tuyita ebinyoobwa. Ebinyoobwa bino osobola okubeera ng'osalawo okubirya nga bisiike ebiri fried, osobola okusala n'obeera nga tonnabisekula n'obeera ng'osooka obisiikako, ate abalala basooka okubeera nga babiggyako akakuta ne balyoka babisekula, ate n'abalala ne babeera nga babisekula nga biriko n'ekikuta kyabyo. Ebyo nno bye binyeebwa ebifuluma nga bimyufu ddala, olw'akakuta akakabeera akamyufu. Ate ng'era bw'oba nga oyagala okupawundinga oba okubeera nga ofuna obunga bw'ebinyeebwa bino, osobola okusala n'obeera ng'okozesa traditional mortar oba ekinu kino ekyaffe kye kisingira ddala okubeera nga kikola enva z'ebinyeebwa ennungi. So nga ate era ensangi zino ebinyeebwa ebitundibwa mu butale saako ne mu supermarkets babikozesa milling machines, ebyuma bino ebiyamba okubeera nga bikuba mangu ebinyoobwa bino. Naye ng'ate ku ludda olw'ebyobulamu, ekinyeebwa kye tusekulidde mu traditional mortar oba mu kino n'omusekuzo kye kyandibadde ekikola enva ennungi, enva ezitalina nnyo bulabe eri omuntu agenda okuba nga azirya. Sivumirira bannaffe abalina milling machines, naye nga singa kibadde kisoboka mu makaago wandibadde olina ekinu. Mu ngeri emu ebinyoobwa bino osobola okusala n'obeera nga osobola obbirya nga bibisi, osobola obbirya nga obitokosezza, osobola obbirya nga bisiike, ate era osobola okubirya nga biri steamed, kyentegeeza nga babifumbye nga bibisi nga bikyali mu kikuta kyabyo ne babeera nga babifumba nga tebabitokosezza, babeera nga babitindidde bulungi. Olwo nno n'obeera nga okirya ng'okyesusiza ate nga bw'olya. Era nga ne bannaffe wano ab'amawanga ag'enjawulo babitunda mu streets z'omu Kampala nga babipima mu bikopo, naye ng'ebinyeebwa bino babisiteaminga oba nga bifumbe. Olwo nno n'obeera ng'okyesusiza n'obeera nga okirya. Mu nsi ez'Abazungu, Abazungu bano ebinyeebwa babirimira ddala, era nga ensi eya China y'ensi eyogerwako ng'esinga okubeera ng'efulumya ebinyeebwa ebingi ku katale. Balina emisiri n'emisiri egya groundnuts, era tolowooza nti wano mu Uganda ffe tusinga okulima ebinyeebwa bino. Abazungu babirimira ddala ng'ensi ya China esinga. Wabula ng'ate Abazungu bano b'ensi ez'omu western eyo zikolamu ebinyeebwa bizigiramu ddala ebintu bingi. Babikozesa mu confectionaries, babiteeka mu migaati, babiteeka mu cookies, era nuts zino baziteeka ne mu chocolates, nga na wano olaba mu supermarkets abagula chocolates ezo ze mulya ezimu zibeeramu ebinyeebwa wakati omwo, nga ddala ebinyeebwa ebyo nga babisseeko nga babiggyeko akakuta, wabula nga kiba ng'ekisiike bw'oba ng'okiriridde mu cookies saako ne mu chocolate n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Bwe tukoma wano mu nfumba yaffe ey'ebinyeebwa nga tunulira enfumba eri traditional wano naddala ya Chef Michael ku programu eno, osobola ddala okubeera nga ekinyoobwa okikolamu oluwombo, era ng'oluwombo luno osobola okubeera nga olufumbye nga lwa nnyama, osobola okukifumba nga kirimu ekyennyanja ekikalu, osobola okufumba ekinyoobwa nga kirimu mukene, osobola okufumbira mu vegetables, osobola okukola oluwombo lw'ebinyeebwa n'amagi, osobola okukola oluwombo lw'ebinyeebwa n'omuceere, osobola n'okukola oluwombo olw'ekitiibwa olw'ebinyeebwa n'obutiko. Naye ng'ate tukyatunulira ekinyeebwa kino, amateeka agakifuga ku
program eno ey'okufumba ngendo kuwa weewale okukozesa spices mu binyeebwa byo ate nga nkyogeddeko emabega kaawo. Weewale okukozesa vegetables ennyingi naddala vegetables nga ennyaanya zimanyi okukyusa testi y'ebinyoobwa. Mu ngeri y'emu general endala gye nkwongera kwe kubeera nti nno ofumbira ku muliro mutono. Ekinyeebwa tebakipakukira, ekinyeebwa tebafumba tokotoko oyo atokota. Ekinyeebwa olina okuba nga okisimalinga ng'okifumba ku muliro mutono bw'ebanga sigiri amanda bwe gamala okukwata ate n'obeera nga ogayiwako evvu ne kiba nga kitokota mpola mpola. Sinakindi okuba nga ne bubbles tozirabira ddala. Olwo nno ate era etteeka erisembayo kwe kubanga ekinyeebwa tukifumbira ku budde buwanvu mwe muva empoma y'ekinyoobwa. Gy'okoma okukifumbira ku muliro ogw'empolampola ate ne kirwako ekinyeebwa lwe kijja okuba nga kireeta butto waakyo, lwe kijja okuba nga kireeta kkala ennungi ey'enjawulo nga si ya spices. Era nga ffe mukadde waffe yatufumbiranga ebinyeebwa bino nga bwe twabanga tunaabirya kyamisana. Ebinyeebwa bino yabitandikanga ssaawa 12 ez'okumakya n'abifumba paka ssaawa 6 ez'emisana. Olwo n'olya ekinyoobwa oba ekinyeebwa n'obeera nga ate owulira ddala nti nno olidde enva zennyini, enva ezaffe eza wano. Njagala kubeera nga maliza puroguramu eno eya leero negamba nti nno gwe naayagala lessons ez'okufumba, ayagala okutangaazibwa ku bintu eby'enjawulo ebikwatagana ku nva zino ez'ebinyeebwa, nawe ayagala okubeera nga nfumbirawo ku mukolo gwo, yita ku namba eya WhatsApp. Ate nga ne Facebook Chef Michael Mutale osobola okubeera nga ongoberera n'embeera nga nnyongera okukulambika mu nfumba eya buli lunaku gy'oyinza okuba nga oyitamu ewaka saako ne mu restaurant yo. Negamba nti nno ku lwa bannange bonna benkoze nabo, Sharon Mirembe, Julie Nanteza, Shafik Semanda n'omukulu Kiini Saava Mayanja, producer wa programu eno, njaga kuba nga nkusibula negamba ze Chef Michael Mutale, Ssaabasajja Kabaka awangaale.